ne mubuza swala kyendala nangamba isha subuhi ne isha izo zagana na iyo basu dhuhuri ne asiri ne magaribi zongezaako ate ne magaribi yo olusi empitako naye zuhuri ne asiri zonna zekwatirako sekerezo zo tewali ayinza kuŋŋamba kuzo. La hawla wala quwwata illa billah. Zine swala za sala azisalira ku mulimu ebbiri. Zuhuri ne asiri azisalira wa magaribi olusi musanga mu kkubo ngali mukuddayo waka n'agisala watuuke waka nga badde tagisala olwo. Maadhalika agamba ayagala dduwa ebintu byekuttemu era naye asuubira nti abaana be bagenda kubeera mu bantu abayimirizangawo esswala era nga naye y'omu ku baali bagamba yambuuza n'ekibuuzo kirala nambuuza nagamba nti era seka wamaliriza okumpa n'edduwa mbadde nkusaba ombuulireko nsomero ki lyennyinza okutwalamu omwana wange n'asoma eddiini n'abeera ng'akola ki. Njagala abeera omwana asome eddiini ate nga n'embina ebyedduniya nga mukugu kakati oyinza kumbulira somero ki. Maadhalika ye eswala ze zifaananako bwe zityo ate nga yali mukyala. Ampuliriza abazadde ngodde ewaka tosaala olowooza abaana bo bagenda kusaala lwozze waka n'osaala ofukumula eswala ng'olinga asala talawiya n'otandikira ku zuhuri Allahu akbar era kanya n'ozimaliriza n'ozitoola salaamu n'ogamba nti tugenkankime eswala n'osaala aswiri n'ogimaliriza n'osaala magaribi olinga agatta akatogo ng'omaliriza ng'ogamba nti era abaana oyagala babeere mu bantu abayimirizaawo eswala. Ampuliriza wobanga oyagala abaana abasaala sooka otereeza eswalayo. Wobanga oyagala abaana bagenda okwambala obulungi tereeza ennyambalayo. Wobanga oyagala abaana bagenda okubeera mu bantu ab'amazima beera wa mazima. Ffe ebiseera ebisinga tunyigira nnyo abaana nga bazze ne batulimba. Mwana n'omubuuza n'akulimba ne weerabira nti ate naawe bakamawu wabalimbye ne weerabira nti gwe kennyini gwe yamutendeka okumulimba. Muzimu ku byafaayo byetunyumya oba byafaayo bitunyumizibwa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yali ng'akyali muto. We yali akyali muto eyali amukuza yamuyimbiranga akayimba oba yamutontomeranga ekitontome ebigambo ebyalimu ebyali ebiwoomerevu ennyo. Insha Allah nja bibanyonyolamu oluvannyuma oba olunaku oluddako kubanga ndaba obudde bugenze. Naye ebigambo yamugamba nga yagezangako mugamba ebigambo nga si byaki. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama ayina ebintu ebimu bye yatuteerawo n'agamba nti mankana omuntu yenna alisembayo okwogera ekigambo ng'ekigambo ekirisembayo okwogera okuyita ku lulimi lwe kigenda kuba kya la ilaha illa Allah dakhala aljanna agenda kuyingizibwa ejjana. Waliwo ne njogera endala egamba nti omuntu yenna alisooka ekigambo kasita kisooka kuyita ku lulimi lw'omwana ng'ekigambo kigamba la ilaha illa Allah ng'atandika okwogera n'asooka kwogera kigambo ekyo bumu ku bubonero obulaga nti oba oliawo kigenda mu mwanguyira okubeera nga kiyita ku lulimi lwe mu kaseera k'okufa. Era kamu ku bubonero obulaga nti omwana ono agenda kukula kuwangaala mu nsi muno eno ng'ali ku ddiini ku lw'ensonga nti ekigambo ekisoose okuyita ku lulimi lwe kigambo kya la ilaha illa Allah. Fe olwaleero abaana baffe ebiseera ebisinga tunulira ku baana ebigambo ebisooka okuyita ku nnimi zaabwe. Ddi omwana ekigambo ekyo lwe kigenda okumwanguyira okuyita ku lulimi lwe oluvannyuma lw'okubanga omuzadde ono buli wabadde nga amuyoosa kaseera konna abadde nga agezaako okulaba nga ekigambo ekyo akyogera la ilaha illallah la ilaha illallah. Nalabako omuzadde Allah amusaasire ng'omwana we buli wakaaba amubuusabuusa mugamba la ilaha illallah la ilaha illallah. Buli wakabamu amugamba la ilaha illallah la ilaha illallah tamugamba sirikawo bebi simanyanga biki ebyo tabimuyimbira. Buli wamu amuyimbira ekyo buli wamu
wasitiwa Allah subhanahu wa ta'ala nasasira omwana ono ekigambo ekyasooka okuyita kulimirwa olw'ensonga nti kyalinga awulira kaseera konna kyali kya la ilaha illallah oluvannyuma n'alyoka azzaako maama n'alyoka azzaako simanyanga taata biki byajja luvannyuma naye nga kisoose okuyita kulimirwe la ilaha illallah. Kabonero akamu kalaga nti omwana oyo wanaaba asaasidde Allah ajja kuba mulongoofu. Kabonero akalaga nti wanaaba Allah musaasidde kijja kumwanguyira ekigambo ekyo ku lw'ensonga nti yakiwangaalirako mu buto. Fe olwaleero abaana tubakuza mu mbeera tubayimbira nnyimba, bitubayimbira tubimanyi. Omwana okuva wabeera mu lubuto ng'ali mu lubuto lwa maama we, omuzadde n'awangaala ng'amanyi nti ali lubuto lw'amaana, ayeetisse omwana munda, naye n'akeera ku makya n'ateekako music ku TV n'awuliriza ennyimba, n'ava ku nnyimba n'agenda ku buzannyo, n'ava ku buzannyo n'agenda n'abafirimu, ebyo n'awangaala obulamu paka omwana w'amuzaala. Oluvannyuma lw'okuba nga amuzadde n'atandika okuba nga amuwangaaliza mu mbeera amuwuliza buli kaseera ennyumba z'abasiraamu ezisinga okuva ku makya paka kawungeezi tewulirwamuko Qur'ani okuggyako ennyimba. Otumaliriza ne tugamba nti twagala okubeera nga tuteekateeka abaana abagenda osoma Qur'ani. Ampuliriza, tebagenda kubeera baana balongoofu okuggyako we tuba nga twerongoosezza. Okulongoka kw'abaana empagi ennene esinga okuba ennene eri mu kulongooka kw'abazadde. Abazadde buli we balongoosa abaana bagenda longooka. Buli abazadde we banaayonooneka abaana bagenda kubeera boonoonefu, tebagenda kulongooka. Tulabye nti ekimu ku bigenda okuleetera abaana okulongooka wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala netuukiriza etteeka eryo lyagamba nti ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara, kwe kulongoosa ennongoosa abazadde tubeere nga twerongoosa. Ku bimu byangenda okunyumyako mu budakiika buno obusigaddeyo, Luqmaani y'omu ku baatukulembera abalongoofu era ng'ayogerwako ng'omusajja yali omulongoofu ennyo, era wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'obulongoofu bwe yamunyumyako mu Qur'an, era nasse essula nnamba ng'eyitibwa suratu Luqman. Eyo sula nnamba mu Qur'an. Naye Luqmaani oluvannyuma lw'okuba nga alongoose ye yennyini yali musajja mulongoofu, ebimu ku bye yagezaako ennyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuuka n'anyumyako mu Qur'ani kwe kugezaako okulaba ng'omwana we abeera mulongoofu, n'agezaako okubeera ng'amutuuza. Era Allah agamba nti wa idh qaala Luqmaanu libanihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah. Luqmaani alayhi salatu wassalam yatuuza omwana we oluvannyuma lw'okuba nga ye yetunuddemu n'alongoosa nga musajja yali mulongoofu masha Allah, weyayagala okubeera nga afuna omwana omulongoofu mu duniya, omwana ensonga ey'okubiri gye yamukolera yamutuuza. Nga tusoose ne tuddayoko wali eri katono nnyo, omusajja wenna ayagala abaana abalongoofu, londanga omukyala omulongoofu. Fubanga nnyo okulaba ng'omukyala gw'ofunye ayina ebitendo, ne wabanga tali ku ddiini essaawa, ne wabanga talina naye ng'omulaba ayinamu obubonero obulaga nti we ajja kuba n'eddiini. Gezaako wabanga tali ku ddiini, Allah akugeredde tali ku ddiini, omaze omuwasa, tali nnyo ku bya ddiini, gezaako okulaba ng'omuteekateeka afuuke omukyala omuki. Ebimu ku bigenda okuleetera omwana okuba n'abaana balongoofu kwe kulonda omukyala eyali munnaddiini. Obanga walonda omukyala wamaliriza dde omulonda tali ku ddiini, kakati essaawa zino ali ku bibye, oba wamuleeta ewaka mwali totunulira bya ddiini, mwesangeyo ku ssomero nga tumanyi gye twesanga abasinga. Gezaako nnyo okulaba ng'omukyala omukolako abeere ng'adda ku ddiini. Kakati Luqmaani alayhi salatu wassalam we yamaliriza okuba nga akola ensonga ezo ey'okuba nga omwana amulongoosa oba yeerongoosa, yatuuza omwana we. Mu Buganda wano twali tumanyiwo oba baatukulembera bakadde baffe batunyumiza ne batugamba nti baatuuzanga abaana ne bababuulirira, abaana abawala ne bababuulirira butya bwe balina okweyisa, abaana abalenzi ne bababuulirira butya bwe balina okweyisa.
olwaleero tuli mulembe ng'omwana kasita omukwata n'omuteeka ku ssomero khalas biba biwedde. Ampuliriza mulekeraawo abazadde tulekeraawo okutwala abaana ku masomero ne tubalekera amasomero n'otaddamu kulondoola biki mwana byakola. Okomawo kiro eby'omwana tobifaako. Abazadde abasinga bwetyo we tuli tukomawo kiro abaana beebase okeera ku makya ssaawa 12 n'ogenda tomanya abaana babasala oba tebasaala. Ekikulu nti webatwala ku ssomero. Ampuliriza essomero ab'essomero Allah tagenda babuuza nga gwe wagenda kubuuza gwe muzadde. Allah agenda kukubuuza ku baana agenda kukubuuza ku baana bo. Togenda munnyonnyola Allah nti Allah nze abaana nabateeka ku ssomero ne biggwa. Tuuza abaana bo, tuuza abaana bampuliriza oba nnyonnyole obagamba abange baana bange amaka gano ge muvaamu tuli bantu ba ddiini muyina kweyisanga kaseera konna nga bannaddiini. Obabuulirire obagambe abange eddiini kyekintu ekyasinza okuba ekyebbeeyi. Abange obulirire abaana bo mu bigambo ebisinga okuba ebirungi ebiwoomu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha mata al-insan inqata'a anhu amalu. Omwana Adamu waafa ebintu byonna byabadde akola sente biki byonna bikoma ku nsi illa min thalatha okujjako ebintu bisatu. Kyenjagalamu yagamba awwaladin salihin yad'u lahu awwaladun salih. Omwana omulongoofu gwe yateekateeka ku nsi n'amunnyonnyola n'amubuulirira n'amusomesa eddiini ya Oweekitiibwa Allah n'amubuulirira n'amuteekanga mu masomero ag'eddiini n'agezangako okutambulanga naye mu mbeera ez'eddiini. Omwana oyo agenda sigala amugasa ku dduniya ku lw'ensonga nti agenda kumanya nti wabanga taata we aba yava mu nsi muno alina okusigala ng'amusabira. Nti newaanaaba tateeseteese newaanaaba tasoose kuyita bantu newaanaaba tasoose kukola mukolo kuyita bantu ajja kumanya nti neetaaga okusabira kitange amusabire. Ampuliriza ekimu ku byetaagibwa ennyo mu ntaanaawo z'edduwa z'omuntu ng'akyali mulamu ku lw'ensonga nti mu kaseera k'okufa omwana Adamu abeera mu biseera eby'obuzibu abeera mu bizibu naye buli waasabirwako wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira. Naye baani abanaakusabira we babanga abaana bo tebateekateeka. Fe abasi ebiseera ebisinga tulowooza nti we tunaateekateeka edduwa ne tuteekateeka edduwa abantu ne bajja ne balya emiceere ne bakola ki nti awo abanga mpuliriza edduwa tuziteeketeeke nga we tunaaba tuziteeseteese. Naye ekimu ku kinyusa ekikyasinza okuba eky'amaanyi be baana bo kubanga omwana we wobanga wamuteekateeka agenda gezaako okulaba nga edduwa gy'asaba agisaba ng'agijja ku ntobo ya mutima. Agenda kufuba okulaba nga sente z'atadde mu edduwa gy'akuteekeddeteekedde azijje mu halaali. Naye ffe olwaleero tuteeka abantu abateekateeka edduwa z'abakadde baffe abateekateeka edduwa ze tubalabyeko nga tasaala amala omwaka mulamba mu mwaka asalamu yidi waba asaddemu ejjuma asalamu ejjuma 3 edduwa ya taata wewetuuka n'agiteekamu ssente yonna n'agiyimiriramu n'agamba nze byedduwa mbiyimiriddemu ebintu birabyeko. Ampuliriza omuntu nga tasaala oba otya obukakafu ku ssente ze wa gyazijjawa tulabye waza gyazijja tulabyeko abantu abateekateeka edduwa nga ssente zaabwe bazijja mu tiba. Byonna tebigasa. Ampuliriza teekateeka omwana wo anaakusabira nti oba edduwa aliba agiteeseteese oba aliba tagiteeseteese naye alisobola okubeera ng'atuulako w'atuula oluvannyuma lw'essala yonna gy'aliba atudde n'atuula n'akusabirako. Teekateeka omwana afaananako bw'atyo. Awe wakira ekibuuzo omwana wo muteeseteese ku ki? Omuteeseteese kubeera ng'anoonya ssente oba muteeseteese ku bantu abagenda okubeera bannaddiini? Ebiseera ebisinga abaana baffe tugezaako nnyo okulaba nga tubateekerateekera okuba abagagga mu nsi muno ne tubasomesa ne tufaayo nnyo okuba nga basoma ne tufaayo nnyo okuba nga bakola ki basoma eby'edduniya n'ebyeddiini ne tutabifaako. So ng'oba oliawo ebyeddiini bye twali basomesezza ennyo bye twalisinza okufaako oba oliawo ne biri nabyo bikulu naye nga si bye bikulu okusinga biki bino bye byali badde ebikulu ennyo. Omwana wo mufeeko faayo okulaba ng'omusomesa eddiini ku lw'ensonga nti riziki ya Allah yagiteekateeka.
riziki Allah yagiteekateeka era amanyi agenda buli kimu kigenda mutuukako naye ate hidaya y'omwana wo Allah subhanahu wa ta'ala yagikukwasa mu ngalo zo. Mpuliriza, obulongoofu bw'omwana wo buli mu ngalo zo bwe ziti. Kastonda abuzanyiramu omwana oyo n'atuuka mu maaso ga Allah nga teyali mulongoofu. Beba abaana Allah be yagamba n'agamba nti yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Omwana agenda kubanga adduka nga ne taata adduka nanti omwana teyafaayo ku ddiini anoonya taata we agambe Allah ai Allah ultaata ono ne taata adduka omwana agamba nti ai Allah omwana tayagala mwana amusinkane ku lw'ensonga nti omwana yali amumanyidde mu nsonga ezikyasinza okuba ez'ebbeeyi ensonga ezikyasinza okuba embi embeera ezo. Nabwekyo teekateeka omwana wo mutuuzenga. Luqman alayhi salatu wassalam yatuuza omwana we n'amubuulirira n'abeera ng'amukola ki ng'amunnyonnyola nti owange tulina kubeera mu bantu abali abalongoofu. Kyensembyayo ekimu ku bigenda okuyambako omwana wo okubeera ng'alongooka ng'omaliriza omutuuza mu bimu ku bitegeeza okutuuza omwana wo okumubuulirira okumuteeka mu masomero ag'eddiini. Tulabyeko ku baana b'amasomero ng'abaana tubalabikira mu bufaananyi mu vidiyo ez'obuseegu tubalabyeko abo tetwetaaga kunnyonnyolwa. Tulabyeko abaana nga bakola ebyobuseegu mu masomero. Nabwekyo omwana wo fuba nnyo okulaba ng'omuteeka mu ssomero ery'eddiini. W'omala omuteeka ku ssomero ery'eddiini tokoma ku byamuteeka ku ssomero lyokka. Fuba nnyo okulaba nga waba akomyewo ewaka omufunirayo obudde omubuuzeemu biki by'oyiga ku ssomero basomesa abo bakusomesa biki. Mikwano gye bw'owangala nabo muteekereteekere emikwano emirungi. Mpuliriza ebiseera ebisinga ffe abazadde tulowooza ti mwana kasita omuteeka ku ssomero biba biwedde. N'emikwano gw'ayina ogimufunira emikwano emirungi gw'ayina ogimufunira mufunira emikwano egikyasinza okuba emirungi. W'omaliriza ne waabanga akomyewo ewaka mutuuzenga oyogerengako naye. Fubanga nnyo okulaba ng'omaliriza okwetereeza gwe omwana wo mutereeze. Ensonga eyokusatu gye nnyinza okugamba mpuliriza gye tuyinza okuyitamu abaana baffe ne babeera balongoofu y'ensonga y'okubeera nga tubateeka mu dduwa. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yawaana abaddu be n'agamba nti wa ibaadu rrahmani alladhina yamshuuna ala al-ardi hawna, abagenda okuwangaala mu duniya nga baagala kubeera mu mikwano gya wakitiibwa Allah, abagenda okuleetebwa ku lunaku luli bwe yagamba nti yujzawuna al-ghurfata bima sabaru, abagenda okuyingizibwa ejjana yabatenda n'ekitendo kineeno. Yagamba nti nno walladhina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqiina imama. Bateeka abaana baabwe oba endyo zaabwe mu dduwa. Abaana bo basabireko eri Allah. Tobasabiranga gwe tosaala. Tobasabira abaana bo ng'ate obatadde mu senti simanyanga senti biki. Ng'obatadde mu masomero simanyanga onoonya standard tebali musoma ddiini ate ogamba nti obasabira. Bino bijjawo ebiti. Omuntu w'omaliriza okuba nga weerongoosezza gwe kennyini n'oba mulongoofu n'olonda omukyala nga mulongoofu oluvannyuma n'omwana n'omuteeka mu mbeera empangala nga zawangaaliramu za ddiini, essomero gy'asomera asoma ddiini, ewaka wafaananikako waliwo eddiini, oluvannyuma muteeke mu dduwa. Wabula biri ebisatu kasita binaagaana edduwa tezigenda kugasa. Tekigasa kusabira mwana kubeera mulongoofu nga gwe tosaala. Tekigasa kusabira mwana bulongoofu nga essomero ly'omutaddemu tebasomesa ddiini tamanyi yadde harufu emu. Tekigasa kusabira mwana kubeera mulongoofu ng'omukyala gw'oyina ewaka tomubuuliridde butya bw'alina kuza mwana we. Ebyo kasita onamala obitereeza ampuliriza kino kiteeke mu by'olina okukola okufuula omwana wo bulongoofu musabirengako eri Allah. Allah yagamba nti abakkiriza basaba eri Allah ne basaba ayi Allah tukusaba otufuulira abaana baffe abalongoofu. Kyova olaba Ibrahimu alayhi salatu wassalam yasaba mu dduwa ze ezimanyikiddwa, yasaba n'agamba rabbi ja'alni muqiima salah, ayi Allah nkusaba onfuule omuntu ayimirizaawo essala, wa min dhurriyyati, ayi Allah n'abaana olulyo lwange nkusaba olufuule abantu abagenda okuyimirizangawo essala. Zizaali ku dduwa za Ibrahimu alayhi salatu wassalam.
Kuduwa z'abalongoofu Allah subhanahu wa ta'ala ziyatulagira ziyatugamba okubeera nga tusaba kaseera konna yatugamba nti rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ay Allah nkusaba abalongoofu basaba edduwa ne bagamba ay Allah nkusaba mukyala wange omufuula omulongoofu ate wa dhurriyyatina n'abantu bange abayinvaamu abaana n'abazzukulu nkusaba obeere ng'obafuula abalongoofu ate waj'alna lilmuttaqina imama. Tekivanga ku dduwazo bisabenga mu Luganda zisabenga mu lulimi lwo lwotegeera osabe Allah omunnyonnyole ay Allah nkusaba mpe abaana abalongoofu. Buli wetunateekateeka abaana abalongoofu edduniya eno egenda kulongooka wabula buli wetutaafeeyo ku baana edduniya tegenda kulongooka. Tujja kuwangaala mu kaseera konna buli mulembe ogujja nga gweyongerangako kwemooneka. Longoosa abaana bo nongoosa abange edduniya erongooke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.